Mukama taata w'ekisa otukoze bulungi bw'oyongedde okutuwa akadde kano okwongera okugabana ku bigambo byo eby'essuubi nga twongera okukakasa obuvunaanyizibwa bwaffe mu buwanika. Mukama nga tweteekateeka olw'obuwanguzi jangu otuyigirize n'enkya y'olunaku olwaleero tweyongera okuyigira awamu ne bannaffe. Kkiriza mwoyo wo abukale mu ffe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Singa oli akubuuzizza nti ng'omuwanika wa Mukama oli muwanguzi, kiyinza okukulema okudefininga successful. Are you successful? Naye ate weewuunye ng'omutunuzi atunuulira abantu ba Katonda, oyinza okubaako olaba n'ogamba nti bano bali successful, bano bawanguzi, bano si bawanguzi. Naye bw'olabanga abawanguzi kiki baba nabo? Kiki olaba ekikulowoozesa nti bano bawanguzi ng'abawanika ba Katonda? Mukadde mpaayo ekimu. Batunulira nga balina enkolagana ne Katonda waabwe. Baba n'enkolagana ne Katonda. Akabonero ka buwanguzi. Otyo mukyala Kabiito. Musumba babeera n'amazima. Babeera abakozi b'amazima. Denesi. Beetooloddwa abantu abatya Katonda. Ogenda okutunulira ababeetoolodde nga bantu banjawulo. Kuteesa olinayo ekyoyongerako? Mugambye batera okubeera abagumiikiriza. Patient. Abantu bagumiikiriza. Ekirala sa baba bakozi. Diligent. Nga si bagayaavu. Ennyabo. Okukola kwabwe kuba kuteeketeeke, babaako bye basoosowaza. They are good planners and prioritizers. Bamanyi ebisaanyi okusookerwako. Bino byonna byonna batuwuliriza tugezaako kutaputa buwanguzi. N'ekirala kiteekwa okuba nga ebintu bino bye bakola, emirimu gye bakola, obuwanika bwe bakola, bulina kyebukyusa ku bulamu bw'abantu ababeetoolodde. Kikimu ku ntaputa byo birungi byereere bitubiraba mu muntu. Babagabi. Baba successful. Yusufu mubalira luddawa? Successful, si successful, muwanguzi. Tumubalira mwabo abawanguzi. Musajja yava mu kkomera okusiba ng'ali luddawa? Ali mu lubiri. Ng'ali mu lubiri. Bw'oba okozesa kipimo ekyo eky'obuwanguzi, Yokaana Omubatiza omubalirawa? Bwe kiba kiri ng'ekya Yesu. Okuwangula kwa Yokaana Omubatiza naye muwanguzi, kubanga wadde omutwe gwaggweera ku seniya naye yali alina Mukama waffe. Na Mukama waffe. Bwe kiba nga kitwasoosereza ddala. Tekamu kubonero k'obuwanguzi. Baba batya Katonda. Naye nga generali mu mbeera z'obulamu. Fenga bwe tulaba. Yokaana Omubatiza tuyinza okulaba ekirala. Naye bw'abanga naye abalirwa mu buwanguzi, ekitegeeza obuwanguzi kigazi okukiraba, tuyinza okukirowooza okusinga wetutera kikomya. Olwekyo nja kusaba abalina lesoni zino ennene tugende ku peegi 95 akatundu akookuna peegi 95. Nja kusaba mukyala Akabiito akatusomere Denesi nga bw'akavuunula. It is common for people to define success only in terms of material blessings, without considering more important
non-tangible gifts. Sokolekera ebiseera ebisinga abantu balaba obuwanguzi mu ngeri y'ebintu ebikwatwako ebirabika n'amaaso. Netwerabira ebikulu bino ebitakwatwako oba ebitalabibwa maaso ebitakwatwako nga health, obulamu bwaffe obulungi, joy, essanyu, strong social and family relationships, enkolagana yaffe n'abantu wamu ne families zaffe, and an effectual prayer life. n'obulamu obw'okusaba. bino gwobisanga nabyo naye abali bamubayi mubawanguzi. Yes. ekitegeeza obuwanguzi kigaze okusinga ffe bye tulaba. material things. Musajja ayina ennyumba 3, azimbye ekkanisa 2, ayina emmotoka nyingi. enyabo Musumbera ekyo ebyokulabirako bye batuwadde eri nga tutandika olaba nga obuwanguzi bwa Yusufu bwali bulabwako nga bukwatibwako nnyo naye ate obwa Yokaana Omubatiza it was not tangible naye nga ate naye yali muwanguzi. Wow. Kakati yala tugende kule mu lesson yaffe mulimu bu sections. Yala tugende ku ka Wednesday. Omukadde atusomere ka paragraph. Akasooka ku lunaku lwa Wednesday. agamba nti ekitundu ekirala eky'obulamu oba obuwanguzi. Njagala okujjukiza abatuwuliriza nti tukyafuba kunnyonnyola buwanguzi kyeki. Obuwanguzi success. Kati ntubulaba nti abantu abeesigwa bakoze nnyo aba n'ebiringa ebyo bwe tumaze tugenza okulaba nga waliwo n'ebirala bitakwatwako. Kati katulabe n'ekirala kyetutera okulabira ddala nga bano bannaffe bawangudde. Sibusoma Ekitundu ekirala eky'obulamu oba obuwanguzi, ekitundu ekisembayo kirina obusobozi obw'okubeera ekyo ekisinga okunyuma. Bwe kibanga ebisalibwawo eby'omu myaka egyasooka byali by'amagezi era ne bitaagulwataagulwa bino ebitutuukako mu bulamu. ne bitataagulwataagulwa bino ebitutuukako mu bulamu. Embeera eyandisaanye yeeyo ng'abazadde bakuzizza abaana baabwe, bakuze, beetengeredde, awaka wasuliddwa, ebyetaago eby'entambula bikoleddwako, nga tewali na mabanja wano na wali, era nga waliwo n'ennyingiza eyeegasa okugabirira ebyetaago by'amaka gaabwe agakuze. Katonda akoola. Katulekerawo oyo abosanga amaka agafaanana bwe gatyo ogamba otya baba bawangudde successful. Abaana basoma bonna balina emirimu, abawala bonna bafumbo, balenzi bawasa, ewaka tewali abanja, balandiroodi, ennyumba emmotoka ziriwo 2 ey'omwami n'ey'omukyala, tebalina bbanja wadde ne ssente zeetaagibwa nga waliwo ekiguddewo weziri. That is another form of success. Era kambabuulire abasinga obungi mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe, mu bufaananyi bwaffe bwe tukuba, Ekyo kye bayita obuwanguzi. kyetugenderera, kyetwegomba okutuukako. Kakati bw'otuuka eno myaka gyange ng'ebyo tebiriiwo, obali bw'otya obeera successful. Waliwo ayinza okubeera success naye mu ngeri emu twagambye nti ekintu kigazi okusinga nga ffe bwe tukola ki, ffe bwe tutunuulira, bwe tulaba ne bwe tulowooza.
oyinza okuba nga naawe olina obuwanguzi bwo mu ngeri yo. Mu kameja ak'ensi amaawo tugamba oyo byagaana. Naffe amaaso gaffe tugakkiririzeemu tegalaba nti tuba tulabye biganye. Olwokuba tolina mwana yasoma badibidde ku lujja tebafumbiddwa. Olwokubanga tebafumbiddwa. Ne bewaweerera tebalina mirimu. Olwokuba tebazadde baana. Success gye tuliko biki. Success kigazi nnyo. Obuwanguzi kigazi. Kaakati abanaawangula baga nti mwana mugimu ava ku ngozi. Abanaawangula kiva ku ntandikwa. Batandika batya? Omukadde ssebo nsaba otusomere ekyawandiikibwa ekiri mu kumubuuliza essula 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Olusooka lwagambye siteepu esooka mu bulamu eteeka kuba ntuufu. Weewaawo obuwanguzi buno okubeerawo. mu buulizi 12 olusooka, era ojjukiranga omutonzi wo mu biro eby'obuvubuka bwo, ennaku embi nga tezinnajja n'emyaka nga teginnasembera. Sebuddamu. Era ojjukiranga omutonzi wo mu biro eby'obuvubuka bwo, ennaku embi nga tezinnajja n'emyaka nga teginnasembera. Olyogerera nti sigisanyukira n'akamu. Ojjukiranga omutonzi wo mu nnaku zo ez'obuvubuka. Ekibuuzo lwaki kikulu nnyo 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 obulamu okubutandika ng'omuntu ajjukidde Katonda we ngakoze commitment ne Dennis. Kubanga wano mu buvubuka bwe ntandika ne Katonda anyamba okukola decisions oba okusalawo, naye ng'okusalawo kuno kujja ku affectinga obulamu bwange nga nkaddiye. Bwe mba saamutandisa nsobola okukolawo okusalawo kwendowooza kutuufu mu magezi gange, naye ng'ebigenda okunviramu eri mu bukadde biyinza obutaba birungi oba tebigenda kuba bulungi. Naye bwe nsalawo nga nine Katonda kati nkola okusalawo nga mu bukadde nja kubeera successful. Nti commitment zetukola nga tukyali bavubuka ebiseera ebisinga zetugoberera. Tuba tusazeewo zezivuga obulamu bwaffe nga tukyali bavubuka, ebiseera ebisinga zezifuga obulamu bwaffe. Bw'osanga banywa ne bagangayira ne bagwa ku kkubo, oluusi kuba kusalawo nga kwaviira ddala mu buvubuka bwabwe. Ennyabo. Musomba nange ndowooza nti bwe nnonda Katonda nga nkyali muvubuka mba muwadde omukisa afuga obulamu bwange according to his will. Bwe tusomako mu Yeremiya 29:11 agamba nti he knows the plans he has for us, naye ffe tuzimanyi. So bwe ntandika naye no muvubuka mba ntaddewo ne gap, plans ezo zaalina gyendi zituukirire. Nga pulaani kyenkulu ennyo mu bulamu bw'omuntu. Katonda z'asaana okulungamya nga budde bukyali, naye nga decisions ezo tuzikola tukyali bavubuka. Dennis. Bufumbo. Obufumbo. Kufuna emirimu gy'olimu gwengenda okukola. Obufumbo buyinza okuziyiza omuntu okubeera successful oba okumuyamba okubeera successful. Obufumbo. Ekyobufumbo nno kikulu nnyo. Nsomba kubanga mu butuufu bw'odda mu kulonda gwe mutakwatagana naye ogenda okukakkana ng'ogenza otambula buki butambuzi. Era emyaka ne gikufa
ate bwe gikufa kitegeeza n'emirimu tegijja kutambula buki bulungi. n'abaana batyo kale ekirala kyetulina okusalawo nga bukyali mu buvubuka the nature of the job, omulimu kyendikola ogenda okukola kimu bulamu, oba oliba successful mu byogenda okukola oba toliba kitaka kusalawo nga obudde bukyakola ki bukyali. naye nga munyabo bwogambye nti bwokindekera nesalirewo nze atamanyi bino abeerawo ntya, atamanyi bulamu bwange, kyansiza okutomera nyingi. Katonda akolifayinga atya okuba nti ye byananyamba nga mwebuuzizaako, akolifayinga atya? Dennis, twayiga nti Katonda future agirabanga history, yabimanyi byonna ebiki ebinaabaawo. Plan zizo nazimanyi, ye master planner. Kituufu nina plan zange naye oli plan zayina zinyamba kati ate ne zijja ku affectinga n'obulamu bwange obujja eyo mu maaso nga tutuuse mu bwakabaka obw'omuggulu. So bwe mukkiriza bwenti plan ze ezange ne zibeera nga nezize zikwataganidde wamu, ebintu bitambula bulungi. olwekyo kubiriza abatuwuliriza bannaffe nga tugamba nti abavubuka bano bandifunye omukisa munene nga bakyali okuyiga okuwa Katonda omukisa abayambe mu kusalawo nsonga enkulu. naye kiri kitya Katonda omutonzi wange namujjukira nga nkyali muvubuka era mwebuuzizaako byokuwasa omuntu ono mutuufu, sijja kudda mu kubuuza nti mmanya ntya nti Katonda akakasiza nti mutuufu. Ebyo buli muntu yamanyi bwakolagana ne Katonda we, naye Katonda bwagamba nti oyo si mutuufu naye nga nze gwe nsiima, onaategeera otya nga nti si ye mutuufu? Nanti agambye yatuwadde mu Bakolinso nagamba temwegattanga n'abatakkiriza. mukkiriza muadventi munnange nabukkiriza businziira ye ku kulonda kwe yalonda. Abantu balabika olaba ennonda ye gye yalonda Katonda we yeeyo mugundiivu, era bye tukkiriza byaliko ddala. Nsumba nandibadde n'ekirowoozo kino nti bw'oba otambula ne Katonda wo omanya Katonda wo kyayagala, exactly ekyo kyayagala gw'osiimye naye kyali byayagala naye. Bwe bubonero obutwanjulira omuntu omutuufu gw'osisinkanye. N'olwekyo tuleme kufubanya okumatiza Katonda. Newankubadde Mukama kirabika nti weekubidde sayidi eno nekino kirabeko lwansonga ebizibu ebiva mu kulonda Katonda kyatayisizaawo. Tajja kugaana, mazima tajja kukaka, naye ajja kugaa nti kale oba gwe bw'osiimye kale nyabo. Mpozi Musumba n'ekirala nga nnondo okulungamya kwa Katonda kwesigama nnyo nange ku kyendi. Bwe mba ntya Katonda nga ddala muteeka mu kifo ekisooka emikisa mingi nti ne mu kulonda kwange nja kulonda nnyo omuntu nga naye atya Katonda. Twafunye ekyokulabirako mu Bayibuli ekya Yakobo. Ekya Yakobo twakisomyeko mu Lulereberiya 28 olwabiri okusa ku lwabiri mu bbiri. Lulereberiya 28. Yakobo ne yeeyamu obweyamu ng'ayogera nti Katonda bw'anaabanga wamu nange era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lye ŋŋendamu, bw'anampanga emmere ey'okulya
n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera Katonda wange n'ejjinja lino lyesimbye okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda era ku byonna by'anampanga siremenga kukuwa ggwe Katonda ekitundu eky'ekkumi. Yakobo akoze commitment za mirundi emeka Dennis? za mirundi 2 spiritual eby'omwoyo nkolagana ne Katonda ne financial. Ajja kuba Katonda wange. Yakobo akikoze akyali muvubuka. Ebyensobi bibiri bye yakola kasooke tubyerabire. Naye Katonda bw'amuwadde second chance n'amweraga atandise chapter mpya, atandise essuula empya, asoose na kwewonga n'agamba nti ono ajja kuba Katonda wange. Number 1, number 2, ate ebikwata ku byenfuna yakuba mwesigwa gwe nja okukulembeza. Nja kuba mwesigwa n'awatukuvu nja kuwazimba. n'awatukuvu nja kuwazimba. Bw'agamba nti ajja kuba Katonda wange, mu Zabbuli twalabye Zabbuli 16:8. Yagambye nti Mukama mutadde mu maaso gange bulijjo kubanga ye ali ku mukono gwange ogwa ddyo sirisagaasagana. Bw'agamba nti anaaba Katonda wange, Zabbuli wano etuwadde magezi ki? Kumuteeka mu maaso go bulijjo. Every time. akukulemberengamu bu decision buno bwenkola buli lunaku abubeeremu. Oyinza okugamba nti nze Mukama namukkiriza ndi muvubuka, naye nga Katonda gwe wakkiriza obuvubuka bwo wa ssaawa emu ku makya dakiika 5 biwedde, ogenda okufubutuka olunaku luno n'okulumalako, gy'osomera, gy'okolera, gy'okola ki, nga ajja kudda kawungeezi ng'ogenda kwebaka dakiika 5 endala. Naye owa Zabbuli agamba nti Mukama ali mu maaso gange buli kaseera, kuba ye ali ku mukono gwange ogwa ddyo. Yakobo bwe yakola kino, Mukama n'akola ki? amukulemberamu, n'atandikirawo okulembera, n'atandika okumupangira pulaani. Tusomeko Musuli 29 lubereberye. Yakobo n'alyoka agenda ng'atambula najja mu nsi. Ntandikirawo bakulu 9. Bwe yalinga akyayogera nabo, Laakeri n'ajja n'endiga za kitaawe kubanga ye yazirundanga. Awo lwatuuka Yakobo bwe yalaba Laakeri muwala wa Labaani mwannyina nnyina n'endiga za Labaani mwannyina nnyina, Yakobo n'asembera n'ayiringisa ejjinja n'alijja kamwa k'oluzzi n'anywesa ekisibo kya Labaani mwannyina nnyina. Yakobo n'anywegera Laakeri n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Yakobo n'abuulira Laakeri nga ye muganda wa kitaawe era nga ye mwana wa Lebbeeka, n'adduka mbiro n'abuulira kitaawe. Awo lwatuuka Labaani bwe yawulira ebigambo bya Yakobo omwana wa nnyina, n'adduka okumusisinkana, n'amugwa mu kifuba n'amunywegera, n'amuyingiza mu nnyumba ye, n'abuulira Labaani ebigambo ebyo byonna. Labaani n'amugamba nti mazima ggwe oli ggumba lyange era mubiri gwange. N'atuula naye n'amalayo omwezi gumu. Labaani n'agamba Yakobo nti kubanga oli muganda wange, kyekifudde kikukwanira okumperereza ng'obwereere? Mbuulira empeerayo eneebanga ki? Labaani yalina abawala 2, erinnya ly'omukulu Leeya n'erinnya ly'omuto Laakeri. Ne Leeya amaaso ge gaali magonvu, naye Laakeri yali mulungi n'amaaso ge nga gasanyusa. Yakobo n'ayagala Laakeri, n'ayagala nti n'akuweerezanga emyaka 7 mpeebwe Laakeri omwana w'omuto. Labaani n'ayogera nti
wakiri mukuwe gwe okusinga okumuwa omusajja omulala werekerera omusava niye kumusalira yagwesalira nga yamwagala Katonda atandise okuyamba Yakobo okuteekateeka successful future siwe guli naye tetunaba kulabawo Yakobo wasabira Katonda kumuwa omukazi esebo mukadde Yakobo bwe yalinga asaba eri okusooka tumulabye ng'asaba byanfuna era ng'akulembeza Katonda n'asaba n'ebyaki n'ebyenfuna naye nga tanafuna wadde 10 tanina n'ekikumi kye yakoze eki kyeyayingiza ate enteekateeka ejja ya mukyala ya mubeezi mbuuza kibuuzo kikola amakulu nga tolina kyolina Benesa yagala kulowooza ate ku mukyala nze kyendowooza Musumba Katonda ono yali amanyi Yakobo era nga amanyi in the end alina ofuna ki omubeezi naye twayize nti oba twayiga nti anasucceeding oba anawangula yeetaaga okuba n'omubeezi nga Katonda yakoze eki yamumulondedde okubanga Yakobo yali akoze commitment ziri nti onaabeeranga Katonda wange ne bye naafuna byonna naakusoosoowazanga Katonda n'amanya nti omuntu wange ono andiko naye n'agamba naye eventually era oba ayagala batayagala ajja afuna omubeezi naye nze kamumulondere before kamumulondere n'amulonda ate ne bw'amulondedde n'amwagala mukadde abadde abuuza nti tannakola naye kojjawe bwamubuuza nti ogenda kukolera bwereere tikankole emyaka 7 ekitegeeza waliwo n'okuteekateeka nga finally tannafuna muki ne kariya oyo n'omulimu guwedde okuteekateeka yes bina biri mu pipeline nze ndo bannange kyendowooza ekirungi ekiri mu pulaani ey'okusoosa Katonda ensi erina ebizibu ne bwaba Katonda yabironze bifuna ebizibu ebijja olw'ekibi naye bwe mmanya nti kino Katonda yalimu mu nsonga eno namusaba ye n'alungamya ye nekakasa nti alungamiza nti ye ne bwegalangatana ofuna wookabira ofuna woosabira okusinga bebigalangatana nga Samusoni byamugalangatanako nga talina dajje waddukira n'okimanya nti bino bize lwa busiru bwange okusinga bwogalangatana nga Dawudi bwe byamugalangatanako noba nga tolina nabo noosaba akati sebo mukadde tuludde nnyo ku section eno naye ng'ebadde nkulu mbadde nsaba otusomere ka paragraph ak'okusande akasembayo kagambye nti oluvannyuma lwa Yakobo okukola obweyamu obw'ebyensimbi n'ebyomwoyo eri Katonda Mukama yamusindika eriraka eri ku luzzi nga bwe kiri mu Lubereberye 29 kyansonga nnyo okukola okusalawo okw'ebyomwoyo byo awamu n'emirimu egy'obulamu bwo nga tonnayingirira mu bya bufumbo omubeezi wo gw'onoofumbiriganwa naye asaanye amanye kiki ky'oyingiramu omuntu ono mukristaayo mugundiivu mirimu ki gy'agenda okuba ng'akola nga yeenyigiramu omuntu ono anaabeera musomesa musawo munamateeka oba mupakasi kyonna kye kiri bulamu bwa kika ki bwagenda okwesibwamu ebibuuzo ebirala ebyetaaga okuddamu
nga tonnesiba mu bufumbo biri mutendera ki ogw'ebyenjigiriza ogwamalirizibwa. Mabanja genkanawa aganajja mu bufumbo. Ndi mweteefuteefu okukkiriza embeera eno ng'ekitundu ku buvunaanyizibwa bwange. Ebibuuzo bino biri legitimate bituufu okubuuza. Abakristaayo abanoonya abafumbo, abanoonya abakazi, abanoonya abasajja, bwe babuuza bino baba bakoze baba batuufu, baba bakukkiriza. Omuntu abuuza bino nga mukazi afunye omusajja amugambako nayagala okumanya bino abeera muntu wa ngeri ki? Dennis, nga bwe tusomye ekibuuzo kyebuuza nti omuntu ono gwe ngenda naye mukkiriza ebya Katonda abiriko ali serious. Kitegeeza omuntu abuuza ekibuuzo ekyo kitegeeza ye naye abeera serious ne Katonda we. Webale nnyo, webale nnyo. Mu buvubuka bwe yasooka kulonda Katonda muntu oyo. Era watambulidde okutuuka wano nga bali butoola ne Katonda we. Ennyo. Naye ate Musumba oluusi batuyita balugezigezi. Kati nyimirire buuze mwami Kabitaze okunjogereza nti taata wasoma kyenkana ki? Kuteesa ogamba otya? Musumba Wanyi. gale tunatuuka kukugamba nti walugezigezi. Omuntu nga weeteeseteese bulungi era ng'okkiriza Katondawo, tulina akadde ak'okunoonyereza ku muntu oyo. Okukkiriza bino byonna omuwandiisi byayogeddeko bisobola okumenya amaka agatandikiddwa ku musingi omutuufu nga wabibuusa amaaso. Tetugamba nti ye komekome w'ensalawo y'okugamba nti omuntu bw'aba n'ebyo kale kaŋŋende n'oyo. Naye bw'olaba nga at least waliwo stage esobola okugumiikirizika, bakugaye ky'osobola nti kino nsobola okubeera nakyo. Bweba mabanja nga ganajjira ku sayidi eno naagagumira, bweba stage eno ey'ebyokusoma naagigumira nti omuntu wange ye teyasoma. Omukyala dokita, omukyala dokita naye omwami mulimi teyasoma, naye nga mu mutima gw'owulira ojja kukigumiikiriza, osobola okugenda naye ng'okitegedde. N'olwekyo abavubuka abatuwuliriza ajja okuyambako mu decision zino abitegeera okusinga ggwe ye Mukama Katonda yennyini. Mwekwase. So Musumba nsuubira n'akuluŋŋamya okukkiriza nti wadde teyasoma mpulira nja kukisobola, yoyo yekka mwene. Weewaawo, weewaawo. Tugenze ku mukisa gw'okukola. Naye Musumba akadde ndaba kadduse, tubuzeeyo dakiika 18. Tulaze 18 naye kye tukavalinze kibadde kikulu. Yes sir. Sebo tusomere lubereberye 2:15. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku alumenga okumenga. Mukama Katonda ateekamu ddi omuntu mu lusuku ng'ekibi tekinnakola ki? Okutondebwa kw'ensi. Yaluli okujjako buli ne bwe naakibuuza wano tewali n'omu alina correct answer. Ekibi nga tekirina gye yalimanga biki, naye stiiru kyetumanyi kiri kimu nti omutonzi w'eggulu n'ensi eyatonda Adamu amutegeera obulungi, ye yakimanya nti Adamu yeetaaga okukola. Era natugamba notugamba nti ataakole n'okulya taalyenga. Mulowooza mu lesoni eno bwe twabadde tuyiga ki kye twazudde, ensonga ki Katonda kyaba abanga yakiteekateeka bw'atyo nti omuntu omulamu
nga n'ekibi tekinnajja ateekwa kukola. Dennis, twalabye nti omuntu yenna okubeera omusanyufu, Adamu okubeera omusanyufu yalina okuba nga akola, akozesa omutwe, akozesa omubiri, akozesa buli kitundu kyonna kyonna Katonda kyeyamuwa. Mukadde, tewali ssanyu lisinga kubaako ne byolabirira era ne byotunuulira. Kuba buli lw'obeera awo ng'otudde ku kintu kimu toba na ssanyu. Katonda ateeka Adamu mu lusuku alulabirire, alulime. Okulima kuyinza okuba ekibi kyali tekinnajja, essanja teririiwo, naye mu kutambula ng'agenda atunuulira kino ne kino nagwo gwali mulimu mukulu nnyo. nze bwe mbeera mu mbeera nga neesanga nzaaliddwa mu maka agalina byonna, nga nsobola n'okubeerawo nga sikoze naye nemba bulungi, muŋŋamba muki Nesoni yatwadde magenyabo nsomba akabenje akalimu ekyo nti ne byolimu byonyumirwa essaawa zino tobifiiringa, you don't own them. Kubanga you are not part of the process eyabiteekawo. Kati era mu ddakiika ntono nnyo tubirabyeko, oba wayitawo emyaka mitono nnyo nga byonna biweddewo, naye olw'okuba abirina tebaamuyigiriza kukola, n'abanga n'okubizzaawo kiki kizibu. nga tetunava ku section eno ebikwata ku mirimu, okubeera successful twaweereddwa magezi ki? Dennis, ekyasookedde ddala kusoosa Katonda, kuyamba okusalawo kyolikola. yes. Ekyokubiri olina okunoonya ekintu kyolinamu obwagazi, passion. Ng'olina passion y'ekyo ekintu. N'ekyokulala kitwalabye nti olina okuba ekintu kyoyagala, olina obusobozi, ability ekikola. Then tutunulira n'emikisa oba opportunities ne effectiveness, tugenda kukikola tutya ekyo kye tusazeewo okukola, tusobola okukikola mu butuufu bwakyo, mu bulambulukufu bwakyo. N'ekirala affinity, nti bwe mba nkimanyi nsobola okukikola n'empulira nga nkimazeeyo, kinyanguyira. yes. Ese omukadde, Bw'oba tolina kyokola tomanya nti waliwo afaayo, naye tomanya nti waliwo afaayo, naye buli lw'oba n'ekyokukola n'olaba nga waliwo olaba omukono gwa Katonda mu ebyo by'okola. Simanyi oba ntegeerekese. bw'oba obikoze nga bwe yaluŋŋamya naawe omukisa kikuleetera essanyu. Okay, bbanga kiri etulina okukoleramu tusobole okubeera successful. Tulina bbanga ki? Emyaka gyaffe baatuwa emeka? Omuwandiisi nalabye ateeka akaana. Bayibuli yatuwa nga tugenda kuwangaala emeka? Emyaka 4 gikole. Zabbuli ey'ekyenda annyonnyola emyaka gyaffe nti giri 7. Weewaawo amaanyi gayinza okuwaliriza ne gatuuka ku 8. Okukola tutandika ddi nga tuli b'emeka? Okukola bino bye tubadde twogerako Abiri awo. Tewali we tutandikiraawo. Decision yetandikira eno ndowooza nga ndi mu high school. Otyo abamu balina omukisa bazaalibwa mu maka nga gajja kubayamba okutya Katonda n'okumutegeera nga bato. Balina omukisa ogwo. Abagulina okuguwa abaana baabwe mu kikolere ddala nga bukyali, oba omutemedde luwenda. Naye abasinga obungi balina oluvannyuma bakyukira mu ssomero, bakyukira ate wese olwo byonna byakola byonna bigendera ku success ey'obukadde n'okusoma kuno bimuteekateeka kubeera successful. Kingamba kitegeerekese. N'olwekyo
Betugamba nti atandika ddi okukolerera success. Tesijja tuleme kugamba myaka 2. Kubanga wano Musomba emyaka 4 gibalibwa kuva ku lunaku olusooka lw'ozaaliddwa. Ate era omuwandiisi yatulaze nti kituyambako okwongera okukuliza si buvunaanyizibwa bwaffe abazadde. Omwana kyaliba mu bukulu naye tumuteeseteese tutya okuva ku lunaku olusooka. Twalabye nti tulina okuteekateeka abaana baffe nga tubateekateeka okukakasa Kristo mu bulamu bwabwe. Ekyokubiri nga tubalaga enkola y'emirimu. Ekitegeeza baba bayiga okukola wamu n'okwetegekera obukadde nga bakyali mu mikono gyaffe ewaka. Enkola y'emirimu entuufu, ensavinga y'ensimbi byonna, okwewala amabanja nga bakyali bato. Wewale nnyo. Naye nsaba omukadde Steve atusomereyo ka paragraph kamu kokka akasooka. Kino kibeera kiseera kya kasammeeme eky'emyaka gino, kubanga emyaka si mingi nnyo gyenera okukolereramu. Yagambye nti jjukira omutonzi wo gy'obuvubuka lwaki bw'eriyo ekiseera ekijja olyogerera nti sigisobola. Kale senga kati nandibadde ngenda nenkuba ekidaala egende nembuulira ku bantu enjiri naye amagulu gafa n'obulago keke nga tewali maanyi. N'olwekyo emyaka gye tulina okukoleramu mitono, naye bye tulina okukoleramu omukadde binjagala tusomereko wano. Agambye nti kino kibeera kiseera kya kasammeeme mu byensimbi kw'okuba kiba kiseera kya bunkenke ddala, kubanga ab'omu maka babeera bayiga buyizi okukolera awamu. Era abantu abamu nga bayiga okukwatagana obulamu bwonna. Okunyigirizibwa mu birowoozo olw'ebyensimbi kuyinza okusatulula obufumbo mu kiseera kino, era emirundi mingi nnyo bikola amaka ng'abantu bombi balina okwewaayo okw'ekikulu. Bikola nga abantu bombi balina okwewaayo okw'ekikristaayo era nga beeteefuteefu okugoberera emisingi egya Bayibuli. Olwo nno babeera banywevu okusinga ku balala. Kiki ekikalu by'emyaka gino? Emisomo tutera gimala myaka emeka? Tulina emeka? 25. Ofunye akalimu, okoze bulungi, oli mwesigwa, ogoberera, ogenda okweza 3 ng'owasiza bawasiza mu 32, 35 bebe buzze bubujja bulina bye bukyusa awaka, expenses zirinnye, bugenze mu nasale. Naku zino bwana mutwalo mu nasale balinga abagenda mu university. Ogenda okuza emyaka 4 ng'ebintu bitabuse. Abaana bakuze batandise okufuuka abatiini, balina endowooza ezaabwe. Mu ssomero gye batwala bawulidde nti eriyo ebisiyaga. Ebyo ne bireeta obuzibu. Muzimba ennyumba, sente zeetaagibwa, entambula zeetaaga za mirundi 2 kubanga n'omukyala akola, emmotoka ziri ku mabanja. Ku ssomero emyaka egyo giba mizibu nnyo, gitegenderezebwa, bwe gitabamu Katonda amaka agamu gabeera strain. Tusigazaayo obulowoozo 2 bwokka. Obulowoozo buno 2 akamu kakwata ku nkola y'emirimu gino ekigifuula successful. Enkola y'emirimu gino ekigifuula successful. Sebo tusomere engero 21
22 olunyiriri olusooka. Mbero 22 olusooka yagambye nti erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi. Nyabo tubikulire olusomereko mu Lungereza. N'okuganja n'okwagala okusinga ffeeza ne zaabu. Erinnya ki mu kukola emirimu gino. Enkwata gye tugikwatamu n'enkola gye tugikolamu. Gikola erinnya. 22 olusooka. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Dennis, erinnya aliise guudu. Naye ffe erinnya kireetera nnyo okwagala okukolerera. Erinnya eriri famous. Erivuga. Eritunda. We don't care. Whether it is good or bad, so long as it is famous. Bantegera. It doesn't say a famous name. It says a good name. Alifunye ne bw'ataba mugagga. Naye okufuna erinnya eddungi, a good name, omuntu weetaaga kukola nkola ki? Gye twasookedde eno weetaaga nkola ki? Enkola oyina okuba nga oyina enkolagana ne Katonda. Number 1. Bwe mbeera n'enkolagana ne Katonda nkola decisions ezibanga mu bantu abaziraba zibanga eziri abnormal. Nga ziri mu bantu balaba ng'okola okusalawo kwokozemu tekukoleka bantu bali normal. Tekulabika. Abantu abatalina nkolagana ne Katonda tebasobola kukola. Kati bwe malo kyekideetera okuba ne erinnya eddungi era bano abandaba be bagamba naye gundi oyo alina erinnya eddungi kulwa decisions zenkola eziri abnormal ezitakoleka ezitalabika. Musumba atera okulabika nga n'erinnya eddungi batwadde ekyokulabirako kya Yusufu. Nti ne bwe baba bampadde emirimu ngikola n'obwesigwa. Tusomeyeko. Tusomere Lubereberye 3:27. Lubereberye 3:27. Labani n'amugamba kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go beera wano kubanga nfumiitiriza nga Mukama yampa omukisa ku bubwo. Yusufu Yakobo atuusiza ekiseera agala kudda waabwe. Asiibula Labani. Labani bwe kuddamu ebigambo ebyo. Agala Yakobo akole ki? Asigale. Lwaki? Mukama mu. Lwaki ayagala asigalemu? Nyabo. Kubanga alabye emikisa egizeewe. Emikisa gino okuyita mu Katonda wa Yakobo. Okuyita mu Katonda wa Yakobo. Yakobo yakola ki? Ekyalaga Yakobo, ekyalaga Labani. Nti Katonda yamuwadde emikisa. Yakobo yakola ki mukadde? Yalonda erinnya eddungi erya Katonda. N'atandika okukola n'obwesigwa. Amina. Bwe tulonda Katonda tutambulira mu bwesigwa. Okukola n'obwesigwa. Naye bye tukola ababiraba ne batandika okulabamu enjawulo n'abalala. Kubanga Labani ono alina abantu be yakozesanga. Yakoze okubanga si omu ku basooka okumulundira ekisibo. Naye bw'atunuulira embeera ya Yakobo nga yanjawulo okuva ku balala be yakozesa. N'agulumiza Katonda wa Yakobo. Mugambye ne Yusufu kyekimu mu nnyumba ya Potifali. Omusajja n'atuuka okubanga ekintu kyokka kyassaako omutima. Mukyala we. Mmere yokka gy'alya. Ebirala byonna yabikwasaani. Yusufu. Ekikwewuunyisa
ne Potifali naye ayogeza ebigambo bye bimu nga Labbaani byayogera nti bwe yalaba Katonda nga amuwadde omukisa n'akuza Yakobo n'akuza Yusufu. N'olwekyo oba tuli oba tunywa tukole byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. kola n'obwesigwa kyeta erinnya ki? Eddungi. Katumalirize nga tugamba bwe tuti tulina aboogezi ba motivational speaker bayitirivu nnyo ennaku zino bangi engeri y'okubeera successful. Bano boogera bino, bano boogera biri, bano boogera bino. Kirungi omukristaayo okubawuliriza ennyo. Olinako ng'olondamu. kirungi okubawuliriza ennyo. Okubawuliriza ennyo Musumba kyogaseeko kitegeeza n'okuteeka mu nkola bye baŋŋambye. Kitegeeza n'okuleka byonna n'entambula n'abo bokka. Nze kakubyewo n'enkalekaawo. Naye ssebo ng'omukristaayo twasoose ne tutunuulira ne tugamba nti tusooka kulonda ani? Katonda. Byonna ebijja ffe tuba banjawulo okuva ku bantu abalala bonna. Kati bwe mala okusooka Katonda, bwe mpuliriza motivational speaker, Katonda nnyamba okusengejja mu byogeddwa nondemu ebinanzimba. Weewaawo. Musomba. Sebo. Akaddolooza tulinawo. Tetulina. Katudduke tusinkane ku kyaki. Twongere okubaganya ebirowoozo ku byokuyiga bino. Mukadde tusabire. Katonda w'emirembe kitaffe ataggwaawo. Kabaka wa bakabaka atuula mu kutangala okutasemberekeka. Osaanidde okwebwa ekitiibwa n'ettendo n'oggulumizibwa mu nsi n'emawanga gonna. Tukwebaza kubanga obulungi bwo n'ekisa kyo bitukulembera. Era buli kaseera otuyigiriza okuyita mu mwoyo omutukuvu. Omwoyo n'omutukuvu kayongera okunyweza ebigambo bino mu bulamu bwaffe. Ateeketeeka obulamu bwaffe olw'Obwakabaka era atunywereze mu kwagala k'ennaku zonna kuba tusabye ebyo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amina.